abo tebamanyi bino byaffe bwe bikola. Bw'ofa nga ofiiridde ensonga teryawolera ddwanga ku lulwo. Yafiira nsonga. Ffeffe Kaserubogo oli gwe walaba ng'afa funga obwo walaba muwala wa Kalangwa ng'atwanukuliramu amanye nti n'abalala kitaawe be yateeka mu mbeera embi bwe busungu bwe baalina ku kitaawe. Nze sitera kwogera bubi. Omuzimu gwa Kalangwa ngenda tugaatuka. Emizimu njogera najja ate oyinza okwesanga ng'omuzimu gwa Kalangwa nkozeseza bye njagala. Oyinza okukwata n'okukosa by'oyagala. Ogenda kukozesa ki? N'okukwata bw'oti. Ne gunyambako ate okulwana n'ababbi b'ettaka mu ntalo z'ettaka kubanga teguyinza kubba bubbi ate jjukira yafa. Tusinzira ku bye mwogera mugamba yafa. Nedda ffe mu intelligence bw'oba oyagala okulwanyisa ababbi ate okwata mu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Sungo obwo walaba muwala wa Kalangwa ng'atwanukuliramu amanye nti n'abalala kitaawe be yateeka mu mbeera embi bwe busungu bwe baalina ku kitaawe. Nze sitera kwogera bubi. Omuzimu gwa Kalangwa ngenda tugaatuka. Emizimu njogera najja ate oyinza okwesanga ng'omuzimu gwa Kalangwa nkozeseza bye njagala. Oyinza okukwata n'okukosa by'oyagala. Ogenda kukozesa ki? N'okukwata bw'oti. Ne gunyambako ate okulwana n'ababbi b'ettaka mu ntalo z'ettaka kubanga teguyinza kubba bubbi ate jjukira yafa. Tusinzira ku bye mwogera mugamba yafa. Nedda ffe mu intelligence bw'oba oyagala okulwanyisa ababbi ate okwata mubbi. Osobola okukwata omuzimu gwa Kalangwa n'okukwata bw'oti. Ate ng'oli muzibu nnyo mwamisa wa mu nsonga ezo ate nawo ndi munene. Kati omukolo kijja okola okukwata ebibuuzo ebimu tojja kubimanya, njagala obireke. Naye omuwala wa Kalangwa kubanga ekyasinga omuluma nti namugamba nti abe mwegendereza nnyo kiri ekyatta kitaawe naye kisobola okukola ki? Okumutwala. Mpozi wagamba ki ekyamutwala? Ate mwana tunakugamba wano ng'asaaga nga ntebereza biteebeza kuba nabala bibale. Nze nagamba ebyange mbala bibale mu kibalo nabala ne nkubalira negamba nti yabadde n'abantu 3 mu mmotoka yekka ye yafudde. Negamba tiyabadde na kiwundu era ye yakoze eki abalala tebaafudde. Negujjukiza nti Ffeffe Kaserubogo bwe yafa waliwo abaakolema ne boogera ebirala. Nabadde ndi awo ng'abaana bayimba mu kayimba. Ku kanyini nga ne Kalangwa bamutadde awo, nakalabe ku TikTok Kalangwa bamutadde awo bati. Abaana ne bayimba akayimba nti wadde mwasse Kalangwa naye temwasse byeyagize eki kwegambanga nabo bennyini n'omuwala bwajja tulangira abayogera Kalangwa naye yatandika era mwadde mwasse Kalangwa kwegambanga naye omuwala nekyateebeza naye Kalangwa baakoze eki. Naye ngo ekibuuzo ky'olina okubuuza emabega bwe baba Kalangwa bamusse lwaki bamusse? Ansa gy'ofuna ejja kuyamba ggwe okwewala ebyo Kalangwa bye yakola ebyamuviirako okufa. Ebyensi mwe tubeera. Naye nalaba eddogo gyeriri waliwo gundi gye nalabye babadde basenda bana baadde mu lutobazi. Omukazi n'ayimira bateragaye temujja gitwala. Gulwenda yabadde esituka bweti yakomye awo era ennyumba ye yasigaddewo. Wanekawaala naye bakola emikolo bajja gimenya. Kati emikolo gwagera gikwatamu egyo nagyo. Anti ate sikola mikolo gimenya bantu. Nze nvumirira nnyo okubonyaabonya abantu. Okulumya abantu ene waffe gye tubeera ebyo tubivumirira. Yensonga lwaki nkugamba nti ne Muhoozi enkola ye mu nkyaya eyo ey'okuba nti yetagambwako
ya ne bosanga ku Twitter handle ye ebigambo ebiriko bikambwe naye oluvannyuma nadda nenkugamba nti handola wa Muhoozi amanyi kye bayita okuzannyira ku bwongo amanyi okozesa kye bayita reverse psychology kati yamanya kiki ekigenda okukuumira Muhoozi mu bwongo bwo njagala owulire waliwo abasajja bano abaali abasiyazi babuvaamu bagenda ne baleeta ebiteekateeka byabwe mu paalamenti nebifaanana ng'ebyo naye nga bo bakwagala nnyo ng'obavumirira obiteeka mu public obyogerayogera oba obavumirira ng'oboogerako ng'oboogerako n'oli omusiraamu abadde tamanyi apiikinga attention naga nti n'atandika n'okunoonyereza olwo oba otikolinga mind kati noono handola wa Muhoozi oyo abeera ku Twitter handle ye ateekateeka abantu bongere okunoonyereza ku Muhoozi yaani batandike n'okumanya naye Basewanda gye bagamba nti tajja kulembera bulungi batuufu kati bakulaga sayidi ye endala bwe bakulaga sayidi ye endala kati gwe n'olabika ng'omubi eri oli gw'ogamba nti Muhoozi tajja kuba mulungi kati atandika okulaba gwe ng'omubi nakugamba nti teriyo muntu arayizinga mu ranks z'amagye n'atuuka ku ddaala lya General nga musiru nova mu gundi zino zonna paka tandikira ekitogi we kimyukira ekitogi we kitandikira okukola ki sina kitogi tandikira ku nnyota wejjiramu akamyufu ku meeja ennyota wejjiramu akaki akamyufu teri yatuuka waawo nga musiru abamugizi besembiba bingi Museveni emyaka gyonna gy'atukulemberereddemu atukulembereredde mu reverse psychology atulaga kirala n'akola kirala kati kibalaga ekifaananyi kya Muhoozi ekyo si kyekifaananyi kya Muhoozi gw'olaba nkujukiza banafu ababivuga nikisangibwa wali eri Mmengo okumpi ne Masengere wewe nanga alina endwadde zino ina pressure sukali akutawaanya omugejjo asthma ekiwanga kikuluma endwadde z'amagumba endwadde za mubiri tugamba nti no mmere eddagala ndiayo yekulwaza ndiayo yekunya era ali kubivuga niki wetuli kumpi ne Masengere ekizimbe kiwanvu kiri kubivuga niki Dr. Ssenjobe akulindiridde ageroberenga omukyalirako tulina gwatena manyiga kisajja twalese wake up call zukuka womunywera wotererera ate gwe kifuba nga kikutawanya tulina kituyita cough doctor nywako oterere ate gwe amanyo gwe galuma twalese kituyita clove oil osensa nnyo katono nnyo oli bukula manyogo ojja kubeera nga otererera ddala bulungi nnyo namba y'essimu eri awo mukyaleko Dr. Richard Ssenjobe ajja beera nga kati naffe abalina amalibu ayinza okututeekamu amanya amazungu njagalawo linnyo zungu naye omwana yagenda n'aŋŋamba ekigambo awo mwami Sewandagi era oyogeredde bubinnyo kalangwa gwe tolifa wayogera ebigambo nayeanga nti omuzimu gwa kalangwa gugenda kutuga waliwo eyamuddamu nze emizimu gugenda kutuga by'emizimu mbimanyi ate gujja kuttira waliwo eyamuddamu yamugamba nti kituufu abantu bakolerere akalambo kaabwe nkimanyi nti nja kufa naye ekyokunsookayo si nsonga naye nkolerera nnyo ebyo ebirinjogerwako nga nfudde ebyo ebirinjogerwako nga siriiwo nga sikyasobola kweyeenya nga sikyasobola kwasamya mu makuba ddamu nga ne bwe mbatulira bwe ntisina gwe nnyinza kuba luyadde okuboggolera bye nnwanyisa nga nkyali mulamu obuvunaanyizibwa mbulina era nfuba nnyo okulaba nga buli alijja ku kufa kwange alyogera ng'ebyo bye baayogera ku maama wange buli gwe nakwasanga akazindaalo ng'ebigambo byayogera ku maama wange nange binsanyusa nga binzizaamu amaanyi lugaffe soka tumuyiseewo ndaba okambuwadde nnyo ekikulu Katonda nze kye yantaasa sirwala alusaazi naye ekyo ekifuba abaalugave bonna bakkiriza era nabakooneramu nabakooneramu ekiraakiro efo ya mirundi emeka nze bulijjo ntera nnyo okugulira abaana eddagala ly'ebifuba nga baddayo ku ssomero ne ndibawa naye baava ku ssomero nga balina ekifuba ne mbawa akatu kano buli omu fa kakalangwa abantu bagamba nti engeri gye yafaamu famire tetudde buli yasanyuka ayinza okuloza ku bukambwe balina emikolo gye bali mu kukola taata waabwe enfaayi kati kankubuulireko abo tebamanyi bino byaffe bwe bikola bw'ofa
nga ofiiridde ensonga teryawolera ddwanga ku lulwo yafiira nsonga ffeffe Kaserubogo oli gwe walabanga afa ate bagamba teyabiriimu nakubuuza ekibuuzo Banyankole bye bakyogera nti lwaki endiga yange lwebula gundi embwa yo pama obwoya obulimu obwoya bw'endiga epama pupu obwoya bw'endiga wabawo akakwate n'okubula kw'endiga yange n'embwayo kiba kyawedde mukutugo Megatron kati bamala biseera bajja bikola bijja kubakuba bakole ekintu eki baali badde bafulibwa na statement egamba nze nasanyukidde nnyo n'omwami eyita Ssaabanyarwanda yagambye nti muzzukulu waffe oyo bye yakola bibye naye twetondera abo bonna ebikolwa bye bye baakosa ye statement yo ke yalivudde mu bawala ba Kalangwa senga katewa kyali lutalo nabo naye abantu bajja kujja otalo ku Kalangwa ne kubo lujje lukole ki nakugamba nti guno guba muteego nakuddamu ekirala nti Kibuyaga bw'aba agenda nebyatatwala abikola ki beewala okubeera mu Kibuyaga by'anaatwala nga teyabireeta teweerabira abalina ebizibu ku ttaka okyaliwo nyaawo okyasa n'ab'omuntobazi ate kati wendi ndi fulusi ab'omuntobazi twabalabula twabagamba nti Erias Lukwago y'engabo y'Abannakampala ne batugamba nti lulovulo tetumwetaaga twetaaga yinginiya mu yinginiya lingi teri muntu gwe bakkiriza kuzimba mu Lutobazi genda obuuze ka yinginiya wa Kampala wano oba ayinza okuwa layisinsi ozimbe mu Lutobazi tasobola abaagala bayamba ku ttaka enamba eri 0702 43 88 52 akakwakulizo ne Kalanga bwe yabbako ettaka tukyasobola okulizza akakwakulizo kali kamu kokka tonkubira kuŋŋamba bizibu byo sooka oteekeko emitwalo 20 olugisa ku ssimu eyo be papa kubirawo essimu ne bw'oyogera olunaku lulamba nja kuwuliriza n'ebiwandiiko nja bisaba mbisome nze sikola mulimu gwe sitwala mulimu gwe siikole bw'omala okumba emitwalo gy'abiri n'engitunuulira nga gamba leeta empapula n'oleeta luno n'ensulako n'enzisoma omuntu omulala ajjeewuwo nga baamugoba ku ttaka muganda we yalitunda naye ng'ekimuleese kiki ettaka baalitwala emyaka 20 emabega naye ayagala omutaasi nga waliwo etteeka ly'eggwanga erigamba nti omusango bwe gumala emyaka 12 nga toguwaabye oba tukyaguwaabye kati omba ngenda mutaasizaawo n'olaba ate kati Mwami Museveni aleese amateeka gatali nalabye eyali Kaggo teyali Kaggo yali Kayima ow'ebutoolo omukyala ng'ali musango naye ng'ataputa amateeka g'atalinaako kumanya yabadde musango simanyi gwa mmeeyawo namulabe Katambi okwo ku TikTok ng'agamba omusajja gwagamba wa myaka 7 namugamba nti gano amaka gaali ga maama wo tokimanyi nti ennyumba taata wamwe bw'afa esigala nga yamwe kati abantu waliwo batamanyi ne matrimonial property nyumba eyo Megatron ne mukyala wo si ne mukwano gwo ne mukyala wange kati kankubuuza ebibuuzo omukyala gw'olina awaka oli osoma ddiini ki Bukatuliki erubaga babamanyi babateekako akantu kano tebannaba ewaabwe wagenda n'oyanjula ebbaluwa ne bagikuwa kati oyo ne bw'otagenda lubaga oyo ne bw'otagenda oyo kati ne bw'otagenda lubaga oyo kati ne bw'otagenda lubaga oyo mukyala wo newesigenda naye eriyo alina omukyala ng'amaze naye emyaka 10 ali awo akalakataaza newaabwe yamanyi bumanya kubanga bwe bafiirwa n'agenda n'atuula awo ne bamuwa ebyokulya n'awuuta supu w'enkoko tebamwanjulanga agenda nga yadde muzigiti omuwoowa yadde lubaga tamanyiiyo yadde mu kiwempe taliiyo ali awo oyo bw'omala okufa oyo aba mukwano gwo era eyo ennyumba eba matrimonial home teba matrimonial home nyumba yo gwe mwami kati abantu tebakimanyi ekyo matrimonial home etteeka musango gwa Kolya bwe yali awaabira Kolya omu yali mwanyina omu yali mwana wa mulala nga bamuwaabira ku ennyumba kuba baali bagobawo omukyala
mu makaago koli anga wabira koli naye baawula manya ga ddiini bombi bayogera nti eddembe ly'omufu bw'abanga ennyumba yagigabira omusikaawe terisobola kuoverridinga ddembe lya mukyala ng'ali mukyala mu makaago era ennyumba baba tebagikuwadde omukyala agibeeramu paka ng'akoze eki ng'afudde kati gwe omusika n'oba nawo kati ate waliwo omusango mulala gwenda awo guli nateete omwami yagamba nti ennyumba ezo nziwadde mukyala wange ajja kuzibeeramu azifunemu ssente obulamu bwe bwonna kati omukyala n'afa 2020 n'afa 2020 mu Juni ate omwami n'afa 2020 mu Desemba etteeka ligamba senga omuntu akuwa ekintu mu kiraamo kye bw'omusooka okufa byakuwadde bibapoteya biddayo mu sesiteeti kakati nze waabimpa ng'abimpadde nange for example abiwadde nze Megatron wamala obbimpa empedde ngenda nendeko ekiraamo nga mbiwadde egganja kati bwe bwamala obbikuwa naye ng'abikuwa mu kiraamo abo batannakuwa ekiraamo ky'omufu kitandika okukola olunaku lwafudde kale afudde nze ebyange mbitu andi kati oba wafadde ate wafa tekinatandika kukola wafa tekinatandika kukola naye nalaba oyo Kayima kati yafuuka RDC ng'anenya omuzeeyi ow'emyaka 7 nti amaka g'olimu gaali gamwe g'Abaganda babamu bonna tamanyeera amaka ago ge twogerako gabeera ga mwami na mukyala omu bw'afa omulala eddembe limuwa okugakola ki okugalisigalamu era gasigala nga gooli naye oli owookubiri bw'afa amaka ago gafuuka g'abaana nga ekyapa kyali kikyono asembiyo okufa katugeze mukyala Ssentamu ne mwami Ssentamu mukyala Ssentamu n'asooka Ssentamu okufa naye nga kyapa kyabwe kiri mu manya gaani ga Ssentamu wali Ssentamu bw'asooka okufa wadde ekyapa kiri mu manya ga Ssentamu naye olw'okubona omukazi wa Ssentamu aba agalinako obuvunaanyizibwa kubanga matrimonial home naye omukyala bw'asooka okufa nga amaka gali mu manya ga Ssentamu Ssentamu waddembe ogakolako kyonna kyayagala kuba oli gwabadde naye oteya naye ono bw'afa oli n'asigalawo oli asigaza ddembe kubeera mu maka ago naye talina ddembe gakolako kyayagala kati etteeka ligenda ku baana ng'ono bwamulaba yogera afuna dde eddembe talirina afuna ddi talirina ono omukyala bw'alifa olwo eno ennyumba eddayo mu esiteeti ya Ssentamu amanya mwe gaali kati mu esiteeti eyo ne bagikola ki ne bagigabana nga y'abaana naye ennyumba y'abaana naye bwe tuba twogera ku baana tuddayo mu tteeka etteeka ligamba nti omwana y'oyo omuntu awina emyaka 16 n'okukka wansi mwana asoboza 17 aba mukulu kati etteeka ligamba 17 oba mukulu bw'oweza emyaka 18 olwo ofuuse omuntu omukulu eyeetongodde eyo n'emyaka 2 ejja constitution egigamba nti omuntu aba akuze ng'atuuse okusalawo age of consent ja transition okuva mu bwana okufuuka omusajja omukulu kati osanga abaana nga bakayanira ennyumba ya kitaabwe nga ba myaka aga ab'etteeka teribamanyi bitaganambooka ng'oli walabye alabisa agamba oli wano wamwe mwenna si waabwe bonna beetongodde basajja kubanga baakula era waka baakola ki baafaawo bano abatanaweza myaka 18 bebali supposed okubeera wakaabo ng'era alinawo talina ddembe kubagobawo bonna baba bali above tewali alinawo obuyinza bwe baali badde balina okubaawo bwali badde bugamba nti eno matrimonial home baali badde bagigabana bugabanyi kujja mu proceedings ne bakola ki ne bagenda naye omusajja asigalawo nga makaaga yegirekawo ligaseye temwina bwe mujja tunda wakaawammwe naye katwamwe bw'aba yafa ng'agambye nti amaka gange ga musika wange ng'agalamidde omusika we kummwe abaana tekuliko alina ddembe lijjako musika makaago wabula omukyala we ye ddembe lye mu mateeka lye supersedinga obugabi kubanga mu mateeka mulimu lye bagamba nti eddembe ly'omuntu okulaama ebintu bye nga bw'ayagala
limenyebwa mulundi gumu gwokka ng'olamidde ennyumba eno ng'ate mukyala wa waka akola ki waali naye bw'amala okuvaawo oba neddembe okola by'oyagala butereevu. So enamba yange abanjagala mu nsonga ezo 0702 43 88 52 sooka kuteekako sente olyoka onkubire. Abaagala ensonga ziri ezaffe eza bulijjo teekako 10 n'olyoka onkubira. Naye nze njagala nabo okubalabula. Kati ono bamuyise Lugave Habo Alusa Syrup. Bwe bakakuwa ng'okaguze ku Lugave tebakugamba nti konna kawuute kaggwereyo. Era tebajja kugamba nti kanywe ku Mande oddemu onyone ku Mande y'omwezi ogujja. Balina bwe bakugambira nti akasaanikira kamu emirundi esatu bagamba take 15 meals times 4 times per day. Kati gwe bw'okwata 15 meals ze bagambye times 4 n'omirako emirundi ebiri n'omira ku macana lwaggulo kubanga wakovaawo ku maca oddayo lwaggulo toyinza kuba nenya nti tewawonye. Kati olina okateeka mu nsawo gy'otambula nayo kubanga essaawa 6 zijja kusanga ng'okyali ku mulimu then 12 zikusanga awaka n'omukaaga ogw'ekiroddemu ne 12 ez'okumakya olwo kalina kutambulira muki n'abo mbabuulya kyenkugamba kyoteeka okukola gwe kasi osalawo nti ojja ttambula nange oba olina ttambulira ku mateeka gange tujagenda naye abaana ba Kalwanga Jackie oba aliwa n'omulenzi omu saagala kuwulira mbu wano waliwo amagye agakuuma faamu mwekuumire ebintu bya kitammwe yabikolerera teyabibba mumpulira yabikolerera Kalangwa yagenda yakoma mu P50 P4 okay nakola obugagga buno bwonna n'amaanyi ge bwe mutali kuuma bintu bya Kalangwa ajja kujja ku nsuku n'abatugumbule ekyo nkibagamba. Tulina generation y'abaana b'abanene abali useless. Kino nkyogera with authority. Abanene abali mu government bakoze ebintu bingi mikono egyabwe muntu oyo naye abaana baabwe tibafuddeeyo bikola ki bikuuma. Jackie ne muganda w'omulenzi mujje wano ono okyali ala DC simanyi ono yavudde Canada. Muganda we Kalangwa basobola okukola ebintu nga bino kibakakatako bikuuma mbeegayiridde. Situwuliranga olutalo lwonna mu mawulire nti mulwanira emmaali yaani ya Kalangwa. Jackie nkwegayiridde naawe muganda nkwegayiridde mulwanirire legasa yaani ya Kalanga mudde mutuule. Kalangwa nali naye ng'ategeka embaga ye. Kalangwa nali naye ku mbaga ye. Kalangwa nali naye nga tutandika okugwiza abantu ekirowoozo kya Geno MK Muhoozi Kayine Lugaba. Muhoozi Kayine Lugaba anyoleddwa nnyo olw'okufiirwako Moses Kalangwa. Ekyokubiri ndowooza omuntu bw'aba anaafa akimanya. Ku misinde gy'emuke Kalangwa ne Jackie ono nga balinga ng'abagole. Ne mu kulayira kwa President Museveni ng'era Kalangwa ali naani ne Jackie. Ndowooza alinga amulaga abantu nti bwe mbanga nvuddewo mubalabiranga ddala. Kitalo nnyo nga gye nkomeza. Kati kambaze ku TikTok. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.